Endongo yagaana era kwolwo abadigize bansonyiwe anajja ndi mulwadde ate ne baaziba essimu era saayogera kigambo n'ekimu ndooza abantu baabuuza lundabe kiki kyatuyimba naye abamanyi ebyokuyimba ne baŋŋamba nti ate oyo naye abadde ati naye saavaamu kibuuzo saavaamu yadde ekigambo nga nnyimba kubanga n'abantu bansinga amaanyi oluyimba nga ngezaako tuyimba naye nga buli lwe nteekayo akazindaalo kati bo beeyimbira bulungi nnyo bambuka bokozi n'okusinga naye akambabire ku luyimba ne balweyimbira layini zaabwe zonna so nalina obulumi bw'essimu naye njagala okwebaza mukyala waffe Irene yatusangudde amasiga baba 14 yampadde no andisigino watutole made from USA essaawa no kitegeeza wafunye Sugar Mami Irene Sugar Mami kyogamba ku myaka gyoba owaayo baawo akalabo olwo oba ofuse Sugar Mami abantu baliko okuwaayo ng'abaami baabwe ensonga etuleese wano yankudi Beach Festival ndowooza ngezezaako okuyimbayimba naye nyinza okuba mu maaso g'abamusisaanidde obulyawo naye ebigambo mbigasegase okuva omwaka gwa 2016 bannange mundabemu omuweero najja nenyimba muntu evuge ebigezo ebirevu genda ogule emmotoka nenyimba endala nyingi ne kolabo zennyimbi ne bakojja bange bakamiliyoni nyimba nyingi ndowooza mbadde nsaanidde oba oliawo abantu baŋaa lwaki okubye genda ogule emmotoka tewakola kosa ne bagamba akayimba kamu naalabika ntya akayendera abantu bagamba kabuwere katonda ali wamu n'abakubiriza ndowooza buwezi tulina n'ensonga lwaki tugenda ate nze saagala nnyo okolera mu mbeera yakunyakutula bantu wenalikola festival abantu be bakitandika ne baŋŋamba gwe paso kunono bw'otategeka festival weenenyanga wekka fe tulina ssente zo twagala kuwagira obeeko bwoba wali ofudde wewalwale paso twagala tukuweeyo omutwalo kati mutwalo ogwo mwe mwajjira ne ba success motors ntaga nkwongedde muti nze paso jangu otuule wange ne bannamawulire eno fezi esooka tukoze press conference esooka eno ebadde yakwanjula mmotoka yange yooli bebi omwana muwala Irene Ntale bagiyita bebi weebale kuwooma ndooza mugirabye eri awo mujja kuba mugiragamba neebaza emikwano emingi gyenkoze mu kuyimba oba oliawo singa nasigala e Masaka sange ebintu bino ne bw'oba oyimba naye nga teweeyesa bulungi abantu basobola okugaana nga tebakutegeera nnaku zino osanga abantu oli n'ayimiriza emmotoka yo wakati nakuwa ssente ogenda mu supermarket oba ogula ebintu oli n'agamba nti gwosasula kambisasule ogwo nno mukwano tukwebaliza abantu n'engeri gye bazze batuwagiramu bannayuganda bonna abawangaalira mu nsi ez'enjawulo abali kuno n'abatali kuno mbasaba ng'ennaku z'omwezi 18 mu Gudi Beach Festival nja kwebaza ssebo kusemba kwebaliriza abantu ejjala nja kwebaza Success Motors nja kuddingana nnyo kubanga oli musajja waffe otuyambi nnyo omutwe guno tegwakwata nnyo okusoma kwange kutono ebisinga mu nsaasi ntera kuwandiika mu kitabo wano naye ndaba abantu batera kuwandiika ku kitabo jojo wabimpandikiddewo ebyo neera butuufu nabyo birina okubeera abaguze ku tikiti bannayuganda ab'enjawulo wetwogerera ordinary tikiti 8 nzijjeewo abantu baziguze mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza Ajamisi Kigundu mumuntu sizoba kahaabu oyo amuye ndowooza oba bannaye waliwo abantu betulina okukubira mu ssaala buli lunaku Ajamisi Kigundu naye yangulirayo tebo zesijja kwogera mu muwendo nezeegatta ku zino kuzize twakatundawo teba 20 tumaze okukola abantu bali bagamba sheeri wala nali njagala ekintu kitegeke bulungi ndowooza gwe tuliko gwa Gudi Beach Festival twasooka ne tugamba ennaku ezebbiri abakulu abasitulise ne batugamba mukole olunaku olwokubiri lwewagala oluyunga ku mukolo gwennyini tugenda kuba n'abagenyi ate ekifo ky'entebe mukimanyi bulungi kyabakulembeze kiri mu State House ne batuwa olunaku lumu lwa nnaku z'omwezi nga 18 ogw'omunaana njagala nnyo okutambula n'abantu mu bwerufu baganda bange ab'amawulire leero nga bwe muzze basabira bwe tuba tutambulira ddala mpaka ku lunaku luli olw'Egudi Beach Festival
ebigenda okubeera mu nkudi mubimanyi kunyumirwa bunyumirwa eno si konsati njagala mugoberera ebyafaayo byali lipazi ekyo nakyo mukiwandiikangako eno si konsati festival okategedde okwesiba bisenso n'olwensonga eyo mugende muŋŋambire abantu ennyambala dress code kikulu fashion police ereme bakwata okitegedde so kwesiba bisenso kwesiiga langi kufeesi kwambala bumasiki buno ebyuya byenkoko okweteekako bumasiki mu abaana abawala kwefaananyizaako nga kanivo nga bwe mulaba ekintu ekyali mu kampala wano ekyali ekikujjuko kya kampala kyekigenda okubeera mu nkudi beach festival tuteeseteese omukolo nga bwe mugulaba okuyingira kugenda kubeera omutwalo ewaffe buli ajja mugenyi mukulu mu kiti kye mwagwa vip ejja kubeera emitwalo 3 then table twagisalawo ne tugiteeka ku security baganda bange kamera n'amasimu gammwe awo nja kufiirawo saagala kuwulirayo miranga security ejja kuba abayimbi abo bo ndowooza be bankuzizza baganda bange abayimbi bonna bajja kumperekera kubanga akuddiza kuddiza ebbanga lyonna naffe tubadde nga tuweererawo ebyaffe ebyabayimbi byakuyambagana disiko twasazeewo tusibe 3 mujja kumbuuza nti lwaki disiko 3 liri pazo alina audiensi ez'enjawulo anyina bakopuleeti mu ab'ekkololo mubyagala okufa nammwe mulina saidi yammwe tulinayo abeyekinyanyi suuna benyani basira toni abo nabo gye bali Masaka ewaffe tulinayo endongo bagiyita eyakabadazo olwo lweyingira ekibuga mujja kumbuuza eyakabadazo eba eseeyeeya buseeyeeya kigenda kubeerawo okwero biiki atajje tenenyanga ekirala mpozi okutambula twebaza success motors etaddewo emmotoka mwabali ku luguudo lw'ennakawa egambye nti liri pazo lunabe katuteekewo baasi evuga abantu bagende mu nkudi beach festival twagala tukeere kubanga tetugenda kuba na limit tunyumirwa overnight paka kuwulira bubi osobola okujja n'amazzi go n'ate amazzi ojja nago gaaki ennyanja weeri bw'oyagala ng'ogwako ku nnyanja wagenda kubeerayo tenti enkudi muweema musuwa ku musuwa abaana abawala temwerabirayo obuleesu mubuteeke mu bbaaga ekyo kyozenga kujjawa mu kibaganda mu abaana abalenzi mwambale ennyambala egenda n'omukolo ogwo n'ebigulimu teguli nnyo strict tegulimu nnyo kweronda kasita obeera nga wategedde nti ogenda mu nkudi wazze mu nkudi what happens in enkudi stays in enkudi n'olwensonga eyo tugenda kubeera ku musuwa paka kuwulira bubi akakakulu nnyo mu kanooti ng'abayaali so abaana ab'obuwala kwolwo tusaba mulimitinga olugezigezi lwammwe omulenzi bw'aba agambyeko mu nkudi beach festival ya ampuliri paso mujje nga mutegedde omulamu ogw'abalenzi tusaba ku olwo mukakkanye ku miwendo n'olugezigezi olw'okwekalawuda n'emyaka egifumbirwa bagisaze omulenzi bw'agambako ng'awulira agala muzinemu ku mazina g'enkudi munno tomulumya nnyo kubanga tetugenda ate tubasabako olwo abakamera kamera muzikuumire nnyo ku siteegi wali nga nnyimba n'olwensonga eyo twebaza bakadde baffe abakadongokamu bagenda kuyimba era mbagita batikitoka madubala abakikirike buli alina ekitone kyasobola okwolesa bannange mujje baganda bange abayimbi baraga rege kasanova buli muntu alina ekitone kye kyasobola okwolesa togenda kulimitingibwa kasita ojja obudde nga bukyali njagala buli omu aveewo ng'amatidde nti mu byaliwo ebyaliwo twanyumirwa festival ebisinga ebirungo byonna n'ebikirimu n'ebigenda okubeeramu sirina bwe nnyinza kubinnyonnyola okuleka nga mugaa waliwo kyoleseeyo waliwo kyoleseeyo eno feza esooka conference esooka tulinayo conference ey'okubiri nga wali tusembedde mu kintu mwennyini
olwo tujja kuba tubalaga entambula gye tugenda okutambula. Akukuwa kanjogere. Kuko mpeze kyeka kikyetaaga engeri gyeri. Tujje n'abakyala emitwalo ebiri. Abakazi emitwalo ebiri. Of course kiri sote. Tujja n'enkoze wenzija n'owange buli omu n'ajja n'owuwe naawe jangu namawulire n'owuwo. Akukiikirire. Kinange baganda bange omukolo bwentyo munyambye nnyo temunkubangako njawulo baganda bange ab'amawulire. Kuleka okubebaza obwebaza mutambudde nange nga ndi muto mukulwala mukugwa ne mukuddamu okusituka. Naye mbasaba temumvanga mu luno lwe nakomyewo munkwatire ddala munyweze kubanga manyi mukisobola. Nina obunafu bwange bw'omuntu naye buli muntu alina obunafu bwe. Nsaba oluusi ebiba bitatambudde bulungi nsonyiwe kuba ndi muntu oluusi